akulira oludda oluvuganya gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Right Honourable Joel Ssenyonyi asabye bannakawempe obutakkiriza kutiisibwatiisibwa wabula okubeera n'obuvumo okulaba nga tebanyagibwako buwagizi bwabwe. Bannayuganda abanyigirizibwa tulina kandidate ono Nalukoola. Njagala kwebaza bakulembeze bannaffe Ssebo Omulodi ne ttiimu gy'ozze nayo okuva mu PFF, Maama Winnie Kiiza ne ttiimu gy'ozze nayo okuva mu ANT. Kino kye tukoze tulaga nti kisobokera ddala ffe bannankyukakyuka abanyigirizibwa okwatira awamu kye tuli mu kukola wano mu Kawempe North. Ate bwe tumala okikwasaganya wano mu Kawempe North, eventually wali maaso bwe tulaga mumanyiiwo awo we tuddako okulaga nti kisobokera ddala ffe abanyigirizibwa ne tukwatira awamu. Kati mwe bannakawempe mwe abagenda okulaga eggwanga lyonna nti kisoboka. Wano akwatidde ekibiina ki National Unity Platform bendera mu kujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu munnamateeka Erias Limbazi Nalukoola asabye bannakawempe obutakkiriza kugulibwa abo abatandise okubateekamu ensimbi wabula okunywera ku ekyo kye bakkirizaamu. Abaana b'e Kawempe, abaana b'e ghetto baleme kutumanyira, tulonde Nalukoola tukume obuwanguzi bwaffe babwepangireko balyoke batubendegere. A people power, our power. Kubakadde tusigazaayo katono. Mwebale nnyo mwebalire ddala. A people power, our power. NUP everywhere. Akulira ekisinde ki PFF Katunga era Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago asinzidde wano n'asaba bannakawempe okulonda munnamateeka Erias Limbazi Nalukoola okukiikirira Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era n'abasaba bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti okukolera awamu okusobola okutuuka ku buwanguzi. Bw'atyo ne yeebaza ekibiina kya NOPA awamu ne ANT okutambulira awamu mu lutalo lw'enkyukakyuka. Obumu obwo bwe tugenda nabwo tujja kukola ki? Tujja kuwangula. Era mu bululu by election njagala okwebaza Ssebo mukadde wange aliwo ku lwa president. NOPA etuwagidde ku bifo bina ebya by election byonna ne tubiwangula. Kaakati tuli wano nga ffenna twegattidde ku muntu ogu Nalukoola kubanga yakulembedde olutabaalo. Mu buufu bwe bumu eyaleka akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Right Honourable Winnie Kiiza asinzidde wano n'akkaatiriza nga bwe bayimiridde emabega wa Erias Limbazi Nalukoola awatali kuteekawo muntu ng'ekibiina era n'asaba bannakawempe bonna okulonda Nalukoola bakiikirire mu Parliament.